Kino Kadama bw'okikolanga bagenda kutemula. Kino bw'okikolanga ogenda kufa. Kino bw'okikolanga bagenda kukutta. Omuntu agenda kumbuuza lwaki content wo yenna gw'oyogera abeera akwatagana ku Bakadama. Oli mutuufu w'onombuuza ekintu wekito lwa nsonga nange imbalibwa omu kwabo Bakadama. Bwe nvaayo ne mbalabula nenkola obutambi obubalabula obubatangaza ku biki ebyo ebiyinza okuvaamu mu bintu bye tukola, mba nsuubira osobola okuntegeera nga ggwe ayina tayito yemu nange. Tubagamba nnyo ensonga bwe ziti abamu ku mmwe ne muzibuusa amaaso. Kaakati ku lunaku olwaleero imbaleetedde Munnayuganda munnammwe abadde agenda okuttibwa ku nsonga zezimu ze tubadde nga tujja twogerako. Yenze Shila Adita bw'oba tonaba kubanga osubscribinga obutambi nga bwe buti bugenda kubanga bukuyitako ate nga wandibaawo ng'obutambinga buno ng'obwetaaga. Ky'olina okukola subscribinga, kwata ku kade akabeerawo waggulu. Buli video najje nteekayo egenda kubanga ekutuukako. Commentinga immanye ki ky'olowooza ku butambi bwe mba nkoze. Teweerabira video weeba ekunyumidde tuwa na like oba thumb up ate era otuweeyo n'omutima nga akasiimo. Olunaku olwaleero kansooke imbatwaleko mu katambi ka Munnayuganda munnaffe ayina kyatubuulira. Then bwe tumala tukomewo tuwe endowooza zaffe ku katambi kano. Inze naawe tukawe endowooza zaffe. Igwe endowooza yo egenda kuba mu comment section wabula ngate teweerabira gwe wenna ayagala okunkubirako ku Instagram kwendi bulungi nnyo. Insangaayo tubeere nga tuwaya inkubira twogere ku nsonga zo oba bakama bwe bakusumbuwa. Igwe just call me. Ku mikutu emirala gyonna kwendi nga nkozesa Shila Adita page. Katusooke tugendeko mu katambi kendi mu kwogerako olunaku olwaleero tukawulirize ate era tubeere nga tukogerako woba oli awo. Katugendeko mu katambi, igwe twekuumireko, tovaako, beerako, tukawulirize. Baana mu Omuwarabu yateredde mukwano gwange enviire mu mmere naye ng'olutalo luva ku ki? Kubawola ssente abadde ababanja. Yababanja emyezi 3 ne bamuggyako wifi. Namuggyako wifi omukazi n'asigala ng'ayirirwa buddata. Babumuteerateerako awo nga tamanyi nti kwali, nga tebamanyi nti omuwala kwali. Kakati ndowooza badde bamupangira lukwe lwa kumutta naye nga ye takimanyi. Kati omukazi ng'afumba emmere, omuwala Kadama ng'afumba emmere bulungi, ng'omukazi ajja ateekamu ekiviiri mu mmere. Kati omwana wategedde nti omukazi alina kyataddemu kyanoonya. Abo omukazi atenkudde omuceere ndowooza ekiviiri yeerabidde we yakisonsese. Atenkudde omuceere mpaka wavudde ku kiviiri kino ekyekutta ekitolo ekyo. Kiviiri ekyekwata ekyo. Oba yakijje ku lweyo. Bannaye bana abantu. Nga kyekutte oba yakijja mu nviiri ze bamukisanirizo. Ekyo ekyekutta ekyo kyeyasonsese mu muceere. Kati bwe yakirabye n'abayita bonna. Jjukira omwana ababanja bamuggyako wifi n'abayita. Omwana abadde agenda kututta olutalo we lwatandikidde. Aggyeyo empi, aggyeyo ekikondi n'akuba. Kati omwana yagenza okumpita okujja ku ssimu nga bamukubye yenna. N'agamba mbadduseeko ndi mu luumu yange. Ne mugamba sibawo, teekawo buli ky'omanyi kyonna ekisobola okunyweza oluggi. N'agamba munda mulimu wardrobe, gonze giteekeko. N'agiteekako n'agikuba ekijji. N'abeerawo. Kakati ne mugamba lindako owulire engeri gye bajja okwogeramu. Manyi buli wajja okwogera owulire ebimuvaamu biki bye bakupulaaningira. Oba okitegeera. Kati basazeewo ne bagamba nti tukireke kife enjala oba kinaafuluma. Kati wabaddewo abasajja babiri ne bajja ne bagamba nti oyo bagenda kumutta ne bamala kuva ku lunaku lwa 5 olwabadde olw'ejjo bagenda kumutta leero. N'angamba kwe bagambye bagenda kunzita ne bamala kuva ku manya mu Juma. Yagibadde yajjo ya ne bamulekamu mbulumu ng'afa enjala. Kyokka yagenza okulya nga baleese kanyonyi yagwa. Omukozi imagine. Ne mugamba nkubuulire sirika nina gwe nkubidde agenda okujja okutwala. Naye Mukama Katonda atusaasire ayanguwe mu budde.
naawe bw'ofuna kagaapu ogulewo mpolampola odduke. N'agamba nina wano we nnyinza okubuukira naye wala, naye kanfe nga mbuuka naye nga tebanzise bano. Ne mugamba buuka, bakisoboka buuka. Kuba omusajja we twamulagiridde bulungi omuwala waali n'agamba awo mmanyiiwo kaŋŋendewo. N'agendawo n'emmotoka ye n'aswama, omuwala n'abuuka n'agwayo wansi. Twebaza Mukama nti omusajja kati amututte, naye nga babadde bagenda kumutta, naye nga entabwe kweva kubanja ssente. Ye babanja ssente ne bamuggyako wifi, n'asigala nga talina kyakkola. N'emmere gy'afumbye gye bamuteeddemu ekiviiri evuddeko entabwe, buli omu n'amuwa empiira w'ekikonde. Kugambye yakubiddwa naye ng'ekimukubye amaanyi ge. Senga talina maanyi yandizikoze ezo ssente ezabadde abanja. Kale Omuwarabu mulaba edduka, Mwarabu mulaba edduka, bw'akulaga kale enjeru tolowooza nti wamalayo. Enkyakyuka n'addamu nzirugavu ne bikubijjira. Naye twebaza Mukama nti omwana kati agenze, bamugyewo bamutolesezza. Ekibaddemu Katambye mukiwulidde. Mulabye Omuwarabu kye yakoze Munnayuganda munnammwe, omukozi munnammwe, mukiwulidde bulungi. Era bw'oba okiwulidde igwe oyizeemu ki mu Katambye ako? Halo, bw'oba okiwulidde oyizeemu ki mu Katambye ako? Guno gwe mulanga gwange ogusembayo nga njogera ku nsonga bwe ziti eza ssente. Twabagamba enti nno ennaku zino eggwanga lino lye tukoleramu erya Saudi Arabia liyina ebizibu bingi nnyo. Ate era ng'essaawa gye tulimu yakukyusa bukulembeze okuva ku mukulembeze omukadde okudda ku mukulembeze omupya. Kyentegeeza okuva ku kingi omukadde Sulaiman abadde atwala eggwanga lino erya Saudi Arabia okudda ku mutabani we Prince yagenda okubeera kingi. Era nga mu ekyo atandise okukyusa sisitimu yonna. Kuki? Okutandikira ku nnyambala, ku culture n'emirimu. Ennyambala inti nno ayagala kujjawo abantu okwebikkirira obukookolo buveewo. Ayagala okujjawo ebintu ebya social distancing between men and women. Ayagala kukomya bintu by'abakyala kubeera nga batudde wakati baagala kukola. Ayagala kukomya ebintu by'okukolaakola ebintuntu ebibadde bigaanibwa mu nsi muno ng'ayagala abifuule bibeere nga bikolebwa. Omwo nno mwe muli n'okujja omusaala, teekako n'okusala ku musaala eri abo bonna gavumenti ye beebadde nga ewa ssente nga tebaagala kukola. Era kyova olaba ennaku zino obwavu buyitiridde. Immwe mwenna abalabyeko kweno situation musobola okunjulira nti luli mu nnyumba ya mukama wo fridge yajjulanga ebyokulya. Essaawa zino onoonyamu n'akookulya nga tekaliimu. Baakusasulanga mangu. Omusaala bwe gutuuka mukama wo ng'akusasulirawo. Essaawa zino eno ssente tozirabako. Awo nno bwe tubagambira bw'okola ensobi ng'eno n'otandika mukama wo olw'okuba nti alina crisis ya ssente n'atandika okukabira empola n'okwata obusente bwo obw'ekinaku n'obuteeka mu mukama wo, muganda wange bagenda kukutta. Si bonna naye nga ennamba esinga bagenda kukutta lwa nsonga talina ssente. Gw'omukozi oyinawo ssente, owakugambye impola, okutte ssente ozimuwoze. Kale katuugere, lwaki omuntu akusasula ssente ate yayagala ozikwewolako? Kyebuuzeeko. Obadde okimanyi nti ne bakama baffe betukolera balogo asobola okuyitiramu ezo ssente n'akola ekikyamu n'akuloga? Ye bannange, obadde okimanyi ezo ssente z'omuwola zisobola okuleetera ebizibu bangi nnyo nno bakikozeeko. Omuli ne bakama baabo basendasenda babeere nga be babateresa ssente zaffe, ssente zaabwe, kankuterekere ssente nja zikuwa lumu n'okola emirimu n'okolera bwereere. Essaawa ey'okutuuka okuddayo waka n'akutta lwa nsonga ziri ssente z'obadde nga omuwa akuterekere, ye yatuuka n'akimanyira nti ssente ezo zirina kubeera zize. Era ng'okuzejjako ozikuwa waakiri akutta kubanga ziba zi accumulating mu namba zibeera nnyingi nga tasobola kuzikuwa naye zimusikiriza ng'omuntu. Wano tubagamba nammwe mukendeeze ku bikemo. Beera ng'okimanyi mu ndowooza nti ono mukama wo si muganda wo, ono mukama wo si nnyoko,
ono mukama wo si kitaawo olaba abantu ababo abafamile osobola obbawula ssente ne bagaana ozikuddiza olwo omuntu gw'olabye obulabi gw'otayogera lulimi naye lwe lumu gw'otaliiko nti ogenda muloopa ewantu olw'okuba agaanye okukusasula omusango ogwo gunaaba gusalibwa gutya yene sawa baganda bange mubikkule amaaso mubeere bagezi ekimala yenze Shila Adita kampulize endowooza yo mu katambi kano nga weeyambisa comment section nsangayo ku mikutu gyange gyonna egy'enjawulo okuli Facebook okuli TikTok okuli Instagram okuli Snapchat kwonna nga nkozesa Shila Adita page gyangu twegweka ate ne wano bw'oba obadde tunaba kusubscribinga okola ensobi y'amaanyi nnyo subscribinga ate era n'akadde okakwateko embagalanyo.